ensonga y'ekitiibwa oba okuwangana ebitiibwa wano e Uganda, muganda wange, anti munnange atakulekera nawe tomulekera, kubanga omuntu akuyisaamu amaaso kiba kitegeeza nti naawe olina kutambulira mu tyuni eyo. Bobi Wine buli wabeera bw'aba ayogera ku Muhoozi ajjira ddala ekifaananyi Muhoozi mwamulabira, kuba Muhoozi yateranga okwogera ako ka Bobi, era nga bagezako kubeera nga bamusiiga enziro, nga bagala abantu bamulabire mu kiti ky'okulya ebisiyaga, okunywa enjaga. Bobi Wine bwe yali eriweeryo yakawaŋŋamula yagamba nti Museveni ayagala tusibako kitabani ekiwaddanga. Kakati abadde soroti era byayogedde abyogedde bw'atyo Balaam ng'amaze okubeera nga abiwulira n'avaayo n'atukakasa ng'atugamba nti bannange Bobi Wine yali badde awa ku Muhoozi, ku Genero Muhoozi ekitiibwa, yandibadde amuwa ku kitiibwa, naye abantu bo bagamba nti Muhoozi naye tawankako ku Bobi Wine ekitiibwa. Waliwo yabadde agamba nti Muhoozi yagezaako okutta Bobi Wine mu Arua. Nzijukira Muhoozi n'atuuka n'okugamba nti ekyakutuukako mu Arua kisobola okuddamu, kati empalana eva eyo. Era teri yali ayogeredde munne bigambo biwoomu. Kati munnange State Minister for Youth and Children Affairs Balaam Atenyi avuddeyo n'anenya omukulembeze wa National Unity Platform Bobi Wine, gwagamba nti ono tawa respect, tawa kitiibwa, era tawa Muhoozi kitiibwa yadde n'aka Muhoozi kayini tugaba ekintu ekiruma ennyo Balaam Atenyi. Minisita ow'abavubuka n'abaana agamba nti Chief of Defence Forces yeetaaga okubeera ng'aweebwa ekitiibwa, era agamba nti Bobi Wine alina okubeera nga alaba Muhoozi nga omukulembeze w'abantu, era nga yagamba nti ono amulaba mu future eya Uganda ey'amaanyi era mukulembeze w'abantu, era yakakasa nti obukulembeze wansi wa Muhoozi bugenda kubeera makula meereere. N'agamba nti enkyukakyuka y'obuyinza okuva eri Gen. Museveni nga olubuga luwunzika aluzza eri Muhoozi alaba nti munnange eneetera okubaawo. Kati minisita era bw'atyo ne yeewaana nti bano bamaze okubeera nga bafuna obuwagizi. Muhoozi alina obuwagizi bw'amaanyi, akuŋŋaanyiza obuwagizi bw'amaanyi ennyo, era mu kutambula okwetoloola eggwanga jjukira nti bano babadde batambuza zi birthday party n'ebirala, nti mu bitundu eby'Essoroti, Kuumi, Tooro, Masaka, Masindi, Igara West ne Igara East. Bw'atyo n'ategeeza nti eno njagala okubuulira Muhoozi yonna amaze okubeera ng'afuna obuwagizi sayidi zeeyo obw'amaanyi ennyo. Kino nno abangi bakirabanga oba oli awo ensaalwa nti Bobi Wine bw'agenzeeyo babadde bamanyi nti oba oli awo eyo obuwagizi baabumalayo. Kati ate bw'atuuka eyo Bobi Wine abantu bamaze okubeera nga bamwaniriza, n'ayongera okubeera nga ate ekiwundu ayiwamu omunnyo, n'atandika okubeera nga abategeeza nti temukkiriza Museveni kubeera nga atusibako mutabani we, ayagala Uganda gifuula gya busika, tatusibaako. Erweru yagamba kitabani kye kiwaddanga, ekintu muganda wange ekiruma ennyo Balaam. Era yakakasiza n'agamba nti nze ndi disappointed nnyo eri omukulembeze wa NUP olw'okubeera nti nno ayisa agengege mu mukulembeze wange, newankubadde nga agezaako kunoonya obuwagizi. Bobi Wine yalibadde ekiseera kino agezaako okukikkiriza nti ddala waliyo omukulembeze w'abantu Gen. Muhoozi Kayini Lugaba, nti Kaguta Museveni bw'aliba ritayarinze Uganda bwetyo egenda kuyingizaamu omulembe omulala, era nti Essoroti, Kuumi, Tororo, Masaka, Masindi, Igara West, Igara East n'ewalala nti amaloboozi gaabwe bo nga bo aba PLE bagiyita batya sigyerabidde
bagita PLO njera bide Patriotic League of Uganda PLO si PLO amaloboozi gaabwe munnange gamatalinga minisita ngaatukakasa kakati kunaku lwa Mandi Bobi Wine yabadde Soroti district era byeyogedde nkugambe yabyogedde ekiraga nti Balaam yabadde abiwulira era ekintu ekyamuyisizza obubi ennyo ng'oggyeko abantu okubeera nti nno munnange bamwaniriza ng'ate babadde balowooza nti boolyawo balina obuwagizi bw'amaanyi naye nga bwe nkutegeezezza nti abantu bagamba nti Muhoozi yagezaako kutta Bobi Wine era neyewaana n'okwewaana kati Bobi Wine talina kufukamira bufukamizi abeere ng'amutendereza nti munnange we bali kwagala kunzita abantu bwe bagamba era nti Muhoozi kennyini naye tawa Bobi Wine kitiibwa ne constitution eya Uganda tagiwa kitiibwa yadde being general ali mu active service kyokka ate eno bw'atyo bwenyegera mu byobufuzi ekintu munnange ekikuntana ne UPDF Act wamu ne constitution eya Uganda ekituufu nti Bobi Wine byayogera biruma nze ne bwe mbeera nze Muhoozi oba salibo oba omuntu omulala yenna oba sodo nange byandinnomye kubanga omuntu bw'akulangira ebintu byakulangira nga biriko n'obujulizi kwegamba obujulizi nga bubuze oba ensonyi zifuulwa obusungu kintu kya bulijjo kubanga jjukira muganda wange omusajja awanda ebigambo n'ayogera ng'ayogera buli kigambo takirumamu ekintu munnange naawe kyoyinza okubeera nga otandika okufunako ebibuuzo ebingi nti naye bano baba tayanukula lwaki tebanukula nawulidde ali ku Soroti radio ng'agamba nti Obote yavayo n'atukakasa Museveni si muna Uganda ne Bobi Wine kennyini n'avaayo n'akyalenjera Museveni tutubuulire oba oli muna Uganda Museveni mbu teyasobola kuddamu Obote ne Bobi Wine tamuddangamu ansa eri awo naye nze ansa gye nsinga okwagala yekwatagana n'ebyobugagga kubanga Bobi Wine yavayo n'akola a very serious allegation n'agamba nti gold ebirombi bya Uganda ebiri muno nti bwe kitaba kya Museveni kiba kya Janet Museveni bwe kyajadde ne Museveni kiba kya Natasha oba Muhoozi oba Salimu Sale oba Sodo oba kugambye oba bakoddomi be kati ekintu ekyo bw'okitunuulira kinene nnyo kubanga eggwanga bwe liba nga lyewola ssente ng'ate tulaba enguudo n'ebirala byonna bye tulabako ngaffe abantu aba bulijjo services oba service delivery eri week kati weebuuza nti etuuka etya mu feeble state bwe kiba nti tulina ebyobugagga ng'ebyo walina okubaawo okunnyonnyola okw'amaanyi ekintu gino Museveni kyataanyegako yadde ate nga tukimanyi bulungi ennyo mu mateeka oba ng'oli mu kooti ne bakubuuza ekibuuzo n'osirika kitegeeza okkiriza nti ye